بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مسورة وجتugenda okusoma gye bayita al-alaq. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti iqra soma. Zino ze aya ezasooka okukka ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril we yamusangira mu mpuku nga ali eyo gyasinziza ng'avudde abantu bwe baalinga basinziza amasanamu, yeeyawulanga n'agenda mu mpuku n'abeera gye bayita ghaaru Hira, n'abeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala ku nkola ya jjajjaawe Ibrahimu alayhi salam, nga tagatta ye ku Allah subhanahu wa ta'ala bintu birala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera Jibrilu ng'ali eyo mu ghaaru Hira, n'amugamba nti iqra soma. N'amugamba nti ma ana biqari'in, siri musomi, simanyi bya kusoma. N'amunyiga okutuusa lwe yamugamba aya zino ezaasookera ddala okukka ti iqra soma bismi rabbika alladhi khalaqa, nga weeyambisa erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omutonzi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, yatonda omuntu min 'alaq, ng'amujja mu kitole ky'omusaayi. Iqra wa rabbuka al-akram. Iqra soma wa rabbuka al-akram, ne katonda wo Allah subhanahu wa ta'ala omugulumize omutwale nti yasinga okubeera ow'ekitiibwa. Alladhi 'allama bilqalami, ye Allah subhanahu wa ta'ala eyayigiriza omuntu ng'ayita mu kalaamu. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama al-insana, yayigiriza omuntu ma lam ya'lam, bye yali tamanyi. Fenna tuli bajulizi ku nsonga eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuyigiriza n'akuwa ekirabo, n'obeera musawo, n'obeera inginiya, n'obeera ng'omanyi omulimu guno oba guli. Allah subhanahu wa ta'ala yakuyigiriza ebyo bye wali tomanyi, ne bukeera enkya nga weebuuzibwako, ne bukeera enkya ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa. Kalla innal insana layatgha. Kalla, mazima ddala, innal insana, mazima omuntu yenna, layatgha, abula n'ayitiriza. Naddala an ra'ahu istaghna. An ra'ahu istaghna, singa yalaba nti atuuse mu ddaala ery'obutakyeguya. Emaali gy'alina ng'awulira nnyingi, ezadde alina abaana, ebitiibwa abiyina, atuuka mu ddaala istaghna ery'obutakyeguya balala, ng'awulira agaggawadde ekimala, talina bwetaavu eri bantu balala. Omuntu bw'atuuka mu ddaali eryo, Allah agamba nti omuntu abula n'ayitiriza, singa atuuka okuwulira nti buli kyalina akyetuusaako, ng'ebitiibwa abirina, emaali agiyina, abaana abayina. Inna ila rabbika ruj'a, muntu gwe abuze bw'atyo n'oyita we wandikomye, kakasa nti lujja kuba lumu. Ila rabbika ruj'a, obudde bwo bubeere nga bwakuzzibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ewa katonda wo gy'ojja okudda, ewa katonda wo gy'ojja okubeera nga bakubala ebyo bye baakuwa wabyeyisizangamu otya. Ara'ayta alladhi yanha, olaba otya gwe olaba omusajja oyo mu budde obwo aya eno we yakkira, eyali asinga okutulugunya nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala gwatulaga wano yali bamuyitanga Abu Jahal, Amr ibn Hisham al-Makhzumi. Omusajja oyo yabunyabunya nnyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamusanganga ng'asaala ku Kaaba mu kifo ekiyitibwa Maqamu Ibrahim, n'abeera ng'amutulugunya ng'amugamba nti bwe naddayo okukusangawo omulundi omulala, nja kutuusaako obulabe, nga tayagala asaalire ku Kaaba, kubanga Kaaba mu biseera ebyo yali nga efugwa abatali bakkiriza ng'eriko amasanamu 306. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nga ye asinza Allah we ng'asaala, ng'omusajja Abu Jahali tamwagalira ddala kulaba ng'ayimiridde awo mu kifo ekyo ng'asaala. Allah subhanahu wa ta'ala
n'ayingira mu nsonga za Abu Jahal n'agamba ara'aita alladhi yanha olaba otyo yaziyiza abdan omuddu waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha salla bw'aba mulabye ng'asaala tayagala asaale ara'aita yolaba otya in kana ala alhuda bw'abeera ng'ono gwe yeekiiseemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ku buluŋŋamu obuva eri Allah aw oba si ekyo amara bittaqwa ng'alagira abantu babeere nga batya Allah ara'aita olaba otya ono amutulugunya in kadhaba bw'abeera ye nga yalimbisa dde ebyava eri Allah nga tabitwala nga nsonga watawalla n'abeera ng'abiri wala watawalla n'abikuba amabega watawalla n'abisuula mu guluko olaba otya yalimbisa dda ebigambo bya Allah n'abisuula mu guluka alam ya'lam ye takimanyi omusajja oyo eyeeyisa bw'ati atulugunya nabbi ng'ali mu ibaada bi anna allaha yara nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika nabbi Muhammad eri abantu amulaba kalla mazima ddala kalla nedda ekigambo ekyo tukikozesa mu maloboozi ago abiri la in lam yantahi bw'anaaba teyeekomyeko ku byakola lanasfa'an tujja kumusikambula binnaasiya enviiri eziri mu kawompo yeeteeketeeka okubeera nti essaawa ejja kutuuka tumusikambule mu kawompo enviiri tumuwaleewale nga tumusuula mu jahannama kubanga akawompo ako naasiyatin kaadhiba ke kawompo akaviiriddeko ddala obulemu akalimbisa khati'a akasobya awo yali ategeeza nti omuntu omusobya omulimbisa obudde bwonna ajja kuyingizibwa mu muliro ng'asikambulwa busikambulwa ng'oyo falyad'u naadiya tujja kumusaba oba okumulagira tumugambere igenda oyite banno be wabeeranga nabeeyo mu bbaala be wabeeranga nabeeyo mu birabo nga munywa omwenge bakutaase sanad'u zabaniya naffe tujja kuyita bamalayika bazzabaniya bazzabaniya be bamalayika abakuuma omuliro bwe n'oyita banno bakutaase be wabeeranga onywa nabweyo mu birabo byammwe naffe tujja kuyita bamalayika abakuuma omuliro kalla nedda nabbi Muhammadi tolekaayo kyokola genda mu maaso la tuti'uhu togondera musajja oyo akuziyiza okusaala gwe genda mu maaso ng'osaala wasjudu ogende mu maaso ng'ovuunama waqtaribu onoonye okusemberera mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala towuliriza muntu oyo bwe genda mu maaso n'ekyo kye twakulagira okubeera nti kyokola oyo muleke yabula tasobola kutegeera bukulu bwa Qur'ane tasobola kutegeera bukulu bwa Busiraamu naye alinda olunaku wamaanyi lwe gali muggwa lwe tujja okumusikambula mu nviiri z'akawompo nga tumuwalula nga tumutwala eri jahannama. Allahumma jirna minan nar, ay Allah tutaase omuliro.